Yesu wachuna abasigu banje bandumbiro kisha wandwanira Yesu webale tata webale kisha Yesu webale amazima webale kisha webale Yesu webale kisha Ruhanga webale oh webale kisha Lazaro buyafokije mubwire wa muzura okayamba Sara tine mwana wa muhereza webale oh webale kisha webale wakusima webale kisha webale Yesu webale kisha Ruhanga webale oh webale kisha webale Yesu webale kisha Ruhanga webale Yesu wange webale sima watukuma otulisa bambi otwagala bambi webale oh webale fayo webale Yesu webale kisha Ruhanga webale oh webale kisha Ni purro murro ni purro murro 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 ni purro murro ni purro murro ni purro murro 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 ni purro murro ni purro murro ni purro murro 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 ni purro murro ni purro murro ni purro murro 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 webale 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 Yesu 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 waliwo omuntu gwe mmaze ebbanga nga ndowooza mwenkana sinnamulaba omuntu anayitibwa maama mukwano gwa nnyabo mundi bubize kunjigija nakola ntya nga mpulira amasanyu gansita bannange omukwano gwa nnyabo walalalala kalengalenga l'oluyimba n'eŋŋoma nakola ntya nga mpulira amasanyu gansusseko ag'omulungi ono walalalala maama yawanira olubuto emyezi 9 ebikawa n'amiringusa bazira nnyabo tobazanyisa walalalala olwalo olwona bulusanyu natya nnyo ng'olusokola nakyo ekyo mukazi wattu n'alemu emmere ng'awulira lumwa maama n'omukubira omwana kulayirira oba omukutta mu kiwundu kugadde balina omukwano walalalala baganda bagera kalya amaggwa ge kagamanyi kyusa abasuseeko nze obukodyo bwe balina nkumu
manganda Imenga mwezina Nazirira mama Nemuziza chenkuwa nyabo Mulongo konze kakubengo manganda Imenga mwezina Nazirira mama Sibera bidde mbagala nnyo naye mama yakira abanywedde mwakendo walalalala mama bwe guba mupiira emutebi wa ggolo awabirwa bangi wamma wagera n'ennyabo nze mpagira mama okiranga n'oyitayo n'ogula omugaati mutwalire sukali ababazi tebamubajja n'abawesi tebamuweesa walalalala tewolibanga okaddiyo kootakootananga n'amanyo gakuwanguse zisigala kuyita maama zirikwegana ani alina omukwano ogusinga okwa maama afeeyo tulabe nze simulabanga omulungi mama Enna obwavu bulumye sire kwini ne bukamala ne wewunya watabe wamwe ne wewunya bukulanga bumpi ne wewunya bunanga kochi notuuka okubanga wiike gwako tokuteko omwezi negweranga tokuteko ogwadde oguddako neguwera wuyagenze emyezi 3 nga talina ne mukwano gwo ayinza kugamba nti owaayi nabaddawo neŋŋamba nafunyeyo akalimu nafunyeyo akalimu ebbali nti oba jangu halo wanje sebo obudda wendi okuva ku makyambali nze siwalaba sibategeera nze mbadde manyi nti munajja nambwangu omusajja agende okuvayo gyavudde nga tomaze okulambula mulimba bwe tubanga nize ebintu byange bwe bambikola bwe mba nkugambye essaawa 7 ssaawa 8 gwe tuuka mu budde kati muli ludda wa bannange mwanguwe ekintu kino tukyanguye mangu kubanga jjuku kyemba mmanya talina kyakola kitalina kyamanyi mwe mujje mbalambuze nange nfuneko ku ssente ng'omuntu wangi nga terera bulungi okutuka wangi order with cash bwe mubata muzina temujja kubanga kibanja kinene ate talina kyamanyi wadde
naye njagala agenda okubeera gyakoze nga biru tugikoze ki tugimaze wangi mujja bameka basatu mukuliko mukazi oba mwena muli basajja naye mwanguweeko kubanga tanava gyava tulambule embeetooloze wonna biki byonna ngenda bibalaga naye mulimba nabadde mbagambe essaawa 7 kati zino ziri 11 wangi mwanguwe bakaba kaboda mukalinnye ate boda muma mugirinnye bagiteekamu omuliro kubanga bw'oba oyambuka bw'otyawo waliwo owa boda mugamba ateekemu namba 1 bwanavunuukira bw'ati ng'atuuse ewaka wendi wano ntudde wendi wano mbalirize ewaka obadda mpulira n'engalo zino nga zinsiba nga simanyi timugenda kumpana ku ssente kale sebo nkimaze omanyi abantu abasinga twefiiriza emikisa nga gyaffe noddawa n'olumwa obwavu nga jjajja wayina ettaka bwe riti naye katasobola nakugamba nti owaye kankuweyo ka poloti okatundamu ng'obukadde 3 ogende ebweru okazane okitegeera kakati nze sijja kumulinda kumugamba ebyo wabula bano kabatuuke mbalambuze bagambe gano bonna amatwale n'okujulako byonna byange ate naakolaki era bwe bazimpa bwe bati nga ngenda nfuna ndagamuntu pasipooti ng'abaluka nga ngenda kuba kyeyo ate waali okuva ku makya tannajja gye yagenze yonna tannadda kati tannenya wangi muze kukyemanga kukyengulu kale linda kumbadde mbagamba ntujja sibalambule bulambuzi okulambula ettaka eryange eriyo gwayaligula kati gwe ttaka lyemalina ebbanga lyomaze wanoona waliwo alirambuddeko nafuna emikiza kakanako wansawo nze nedda nze babadde balambula kiri kwino ojja kukakkana babadde balambula ttaka kukakkana bali abasajja bagambye okumanya oyina ettaka oyina jimu bagamba wangi jange okubadde nga gwolambuza abantu ettaka lino anti bulijjo mbagamba mmwe ku kyalo kuno tewali ayina ttaka nga lya Mzee Kagaati kati olwombuki mbadde gye simbalambuza bulambuza weebale balambuza ate kiki weebale balambuza kati lwaki bwenvudde muwogo bwenti nenvayo nendiza lwaki badduse ekitegeeje mulina nedda Mzee Kagaati wankuli engeri gyolina ebirevu ebirungi balabika badduse nga balowooza musambwa mukadde Mzee Kagaati otandise okumanyira ate kumanyira kwinne simanyi kyengenda kukukolera kimanyi kiri mu mutwe muno jjajja simanyi kikuli mu mutwe muno kati kugenda kundowoleza ebintu byesikoze kwinne ogenda kukakkana wansi wano ogenda kumbuulira abo babadde baani nkugagibadde mikwano gyange nga ngirambuzaako nengigamba mulabina ebisoli ebinyirira fe twatemanga amavuunike ne tuteekamu obusabwe ente netukola ki nebyo nnimba obyerabidde kaakano kambuule babadde bapima ttaka lyani nedda kati mama netaka nalibadde bapime ettaka babadde mbagamba njawo bapime ettaka ola Mzee Kagaati madde mbagamba baziika jjajja kati mupima temulinyawo temuli kyekye madde mbagamba awo mu muwogo ne kasooli baziikawo jjajja waani simumanyi naye nabiwulira ku kyalo kino nga babyogera era nga mbagamba ne bamupimawo ne kakati gwe kyenkulabye oyagala kuntundira mu ttaka lyange nga nkyali mulamu ekyokumanya kyetegereja kwinno oyagala ontundire omwange nasoma nabo just nga bakitaabo tebantundira muno bakyali bange nasoma no nebagamba bwemulinya ku ttaka wali
muli nnyo emizimu gijja bambala era kyabudala nga bapimawo atona abadde abada sente abadde abada akijja kukwebaza kuziika bajja gyabo babadde bava kwewola Mzee Kagaati atabyo tugenda kulwana bulwana kati banangeze enkoze ekyo musajja kano kunfuukira ngolo wano oyagala kuntundira waka wano kwinno ntundire mu ttaka lyange ontundire mu ttaka eryange naye ngenda kukolera kikaana lwaki weefuula nakapaccu lwaki kaana gwe totegeera wasoma nabo ojja nno kwogera amazima oba oyagala nkusonyiwe oba oyagala nkuteme butemi kati yogera amazima babadde baagala ki nasoma nabo wasoma nabo nembakubira esimu nebajja nedda mu ttaka lyange twade tutukirira wali kwinno oyagala kutunda ttaka lyange sinatunda ku ttaka oyagala tunda ttaka kati ola babadde bapima lyaki nedda mbalabye bapimye okuva wali mu kivuuvu bapimye okuva mu kivuuvu paka eri wansi mu muwogo obadde olowooza siriiwo obadde olowooza siriiwo obadde abala sente kuzimpa nga gyaki nga namuwola Mzee Kagaati ogenda kunnonyeza zowamuwola wagijjawa kati zowamuwola wagijjawa esente ndabye abali obupapula manya nkumbadde nkugamba nti no abadde avazeewola ng'azeewola azikuleeterangani setamuni tazireetera nze Mzee Kagaati bw'oba tosobola kwogera mazima ngenda kutema kasita oli mwana wa mwana wange namunedda bannange tontema Mzee Kagaati nedda tontema nedda babadde bakola kyapa abo babadde balirambula nabagamba balina ekyobulambuzi tulina ekyobulambuzi kati nga sasoma nabo naye nga balirambula mbadde mbakubidde essimu otyo bajje balirambule bamala lirambula bakole batya jesi banyimiza abantu nti eri waliyo ekyobulambuzi wa ku ttaka lyani ku ttaka lyani kyakoleka ku ttaka lyani eyo jjajja onyeganya omukono gugenda kumenya ngenda kutemako obugere kasita nze nzaala kitaawo namutereera omala kumbuulira amazima abasajja abo abasatu babadde banonya eki ku ttaka lyange ndabye oyo omulala ng'onaakutta olukoba ayiringa kyeri wansi eri mu muwogo kati ate nga gwe olina ono omulala akutte sente mubadde mupima ki sente azironze awo yeebale zironda kati ngenda kutemako ebigere kitaawo saagala kuntawaanya tereera nkutemeko ebigere ojja sirika ojja sirika mangu tompa owoolera bw'omutobe mutandika okumanyira mutandika okumanyira leka kwinna nkutema ebigere tenkumbi kankubulire kibadde bwekiti omala kunnyonnyola sikutema baakunyumija Kagaati ndowooza bulijjo mpulira buwuliri ku gundi ku tebbi kati leero njagala ondaba life ontegeere akanfaamu kibadde bwekiti ojja nno byogera kwinna nkulaba ojja byogera kibadde bwekiti kalooza kanteekamu kankumenya eggumba ndifulumye kasita nze nabagamba ababbi balamunya kati nnyonnyola kati nalindi awo kati obwavu ne bunnuma bukuluma nenjagala okusaba mpayo nadda bambitonyiga nenjagala okusabawo kapuloti wakino nga kajjamu obukadde 3 mpulira obukadde 3 wakiri ng'endako bweru nkole ki nkuba ekyeyo kubanga nali siina simanya eno bagiyita batya ndagamuntu n'ebisigadde ebigenderako ng'ande njiribe bweru kati ngenda okulanga Mzee Kagaati tojja kukkiriza kati lwakyalumu kaleka nyweja bunyweja nga simenya mbadde ngenda kunuula omukono sigenda mbadde ngenda kunuula omukono guno kubaalabbi babakwatirkati onoogire nkya nedda olwamala nentambula kukyana nga nakyemani nembagamba jjajja agambye mbunne bwaba waliwo abaagala okugula ettaka alitunda omenya
Anti malayo. Kati bwe nditunda. Namba wa namba yange. Kati mbadde ono bankubirako. Otyo. Omusulo ati. Olufuke encha. Komawo. Tere. Omanyi mwefuula abagede nnyo. Kati watandika ddi okukumpanya. Kwina wakumpanya kuva ddi. Wakumpanya kuva ddi. Nedda mami tonzita. Njagala ompe wanca. Onkubi akawago. Wakumpanya kuva ddi. Akawago. Bw'otambulira byenku. Kati labayo. Nembolekere namba yange. Aja. Aha. Enamba. Yesimu. Eri 07. Eyiyo. Eyange. Gwe nnyini ettaka. Bw'atunda ettaka lyo. N'obawa ennamba yo. Nedda. Nkulaba. Omanye. Kaakati. Kwinna. Andi. Ndabika nk'oyo okwetooloola naawe. Kati labayo. Nk'oyo okwetooloola naawe. Buli lunaku olukya Kwinna olyongera kuntabula mutwe gwange. Kati wasinziirira ku ki okulowooza okwagala okuntundira mu ttaka lino? Olubuto. Owange nja kutemerige. Anana Mzee Kagaati nedda. Yabikulabye nkubuuza. Tonkanga na mbuto zo. Alusa. Kati. Tonkanga. Olwo otandise ddi okufuna ekirowoozo ekyagala okutunda ettaka lyange. Okifunye ddi? Wagamba bakitaabo nti oyagala kugenda ebyo okukola ebintu byo byogambye ebyebyeyo. Ne bagamba kuyamba. Tasobola kumpa ssente. Lwaki oli mukumpanya? Siri mukumpanya Mzee. Ate atali mukumpanya tebamuwa ssente nga lwaki tebamuwa ssente? Siri mukumpanya. Lwaki tasobola gikuwa? Ko bwe kutunda ebyange ofune kapitaali ogenda onoone ssente. Babadde bapima bupimi Mzee Kagaati komanyi kolabye nga tebazimba kiwedde sigenda ditunda. Kaakati kyetugenda okukola mbadde njagala twawukane mu bulungi nk'oyo okuneneŋŋana naawe Kwinna. Mpulira nk'oyo okuneneŋŋana naawe. Mzee Kagaati jjukira nakulaba ngamba gwe mwami sisobola kuviirako awo. Kola ki? Gwe mwami. Zani? Gwe mwami jaja omwami akola ki? Nedda Mzee Kagaati. Tobanka jole. Nedda bannange. Omusajja nnudde omukono nze. Weewe bannange. Munyambe. Nkumanya Amanya tumba. Ojja kutereera. Lwaki omutulugunya kaana gwe? Kutulugunya. Nedda kabatazimba tesasira. Gwasinga eddali ku kyalo kino. Bano bonna abaana abali kuno gwabasinga eddali. Kabatazimba tesasira. Eddalo lyali ery'abantu abalala bonna byonna byakuŋŋaanira mu gwe. Nedda. Kati ngenda kutema. Nedda Mzee Kagaati. Ngenda kutema. Nedda bannange. Kwinna kankutemu. Nedda Mzee Mundeke Kagaati. nkate. Feel all your emotions everywhere you go. Play, pause, rewind, or record your favorite programs on Uganda TV and radio channels with one app. Download the Yo TV channels app and enjoy your 30 days free trial with MTN. Yo TV, the power is in your hands.
Kingdom Joys Daycare and Kindergarten twagala kuza Uganda eddako n'abaana abalina empisa abatya Katonda abekkiririzaamu ate nga bamanyi kye bali. Leeta omwana ku Kingdom Joys Daycare and Kindergarten okwewandiisa kugenda mu maaso. Tulina abasomesa abamanyi kye bakola n'abalabirira abaana bafaayo. Tulina emmotoka ezitambuza abaana. Tuli ku musingi gwa bukristaayo. Lisangibwa Salama ku Rasa Stage. Tukubire ku noti 7 noti 65 73 77 ne noti 7 noti 65 73 77. Kingdom Joys Daycare and Kindergarten. Engaging hearts, equipping minds. Kati osobola okunyumirwa programu zo zonna ku KTV nga bw'oyagala. KTV gifuna ku mikutu gino wammanga ku Azam TV channel 363, ku God TV channel 815, ku Star Times channel 285, ku Free to Air gifuna okusinziira mu kitundu woli. Tosuba enjiri ya Dr. Bishop David Kiganda, obuzannyo obw'obunyuvu omuli Two Hearts, Lost Hearts, ebinigeria, omuziki n'ebirala bingi ku KTV ey'Obwakabaka. Bishop David ne Pastor Saint Kiganda ewo mulaba simaba kushata fuka senta mengo kisenye bakwaniriza mulanja wa buli lunaku lwa wiki jango toyingweko mu season ene y'okudizibwa obeera mu kuba baitwadde obujulizi buli lunaku ekibeera mulanja wa kushata fuka senta naku zino kye bayitwa omuliro. Tosobola bulamu bwo kububeezaawo ng'oli greatinga nga wejjusa nga weegwanyisa ebyo by'otasobola kufuuka nga bakubuuza lwaki oli bw'otyo ndi bwenti lwakubanga saafuuka kino ekyagaana okufuuka kyagaana naye kati situla amaaso ng'oyimiriraawo ng'osinziiraawo mu kifo w'oli economically, w'oli academically, w'oli spiritually, w'oli physically. Woba otandikira oli wa P7 awo togenda kufa bw'otyo bagambye bw'oba otunula tandikira w'oli. Jangu wegatte kusala lubabu ekigambo kya buli lunaku era osabirwe. Jangu osabire ebyenfuna byo amakaago osabire efamire yo n'embaga zammwe onoogenda okufuluma mulanca wanga byonna kyekyo nekyoweza kushandafuka sedambe ku kisenyi zibeerawo buli lunaku lwa wiiki okutandika saawa 6 paka saawa 8 ez'emisana wona mu kushandafuka sedambe ku kisenyi. When the COVID-19 pandemic struck, life as we knew it shifted. The things we always took for granted, like going to church, were closed down. When the pandemic dictated that we should be socially apart, KTV was there to bring us together by broadcasting church services and uplifting programs straight to your homes. And it continues to do so to this very day. We need your support to further our reach. Twagala gaziya mu mpeereza yaffe nga newammwe mu kyalo batulaba nga bulyogenda TV ogiraba twagala okubamba mu dikoda zonna kubanga tuli mu mulembe oguteekwa okubuulira enjiri ebirala bigenda mu maaso politics agenda mu maaso korona bamuyimbiridde nnyo yesu yekka yatakyayimbirirwa tetugenda kikkiriza ekyo enjiri erina okusigala ng'ebuulirwa at any cost. Only with your continued kind support can KTV reach out to more souls countrywide. Your donations help us expand the kingdom's reach. Oyinza okuba togenze ku TV oba ku radio okubuulira naye osobola okubuulira okuyita mu ssente zo kuyita mu nsigo yo gy'osiga. Yesu enjiri eno yagisuulamu akaba. He died preaching this gospel. Gotidde kuwaayo ssente. You're just afraid to give your money. Yesu yawaayo bulamu. Jesus gave his life. Kati ssente n'obulamu kiriwo ekisinga value. Between money and life, which is more valuable? Obanga ku lw'emyoyo Yesu yawaayo bulamu. If for the soul's sake Jesus gave his life, ate gwe olema otya okuwaayo ssente ku lw'emyoyo? how can you fail to give money for souls? Mwana wa Mukama twegatteko mu kino. Child of God, join us. You can send right now your donation of any amount as the Lord leads you on MTN mobile lines 0772 536 271 or 0770 528 534 and Airtel Money on 0701 516 964 or send us a pledge message on WhatsApp number 0701 516 964. Thanks so much and God bless you for your kind and loyal support.
kuganye kati okukwatagana kuganye kwinyange njagala ebintu bya mirembe nayo nteeka buli kaseera akayita onteeka mu bintu byakunenengana bintu bya ntalo gwange nkugambye kati omanyi Mzee Kagaati nga bwe nkugambye okumpa enamba y'omusajja ogaanye enamba y'omusajja yakubira omuntu n'omuntu n'amukubira n'oli n'amukubira mpaka nga bantuuseeko kati go balabawo esaano tebagenze kekitegeze sente zaabwe tebazimpadde naye bajja kukomawo wano tebasobola kukomawo kwinna bajja kukomawo wano kati Mzee Kagaati ekyamazima kiri olina ekiruubizibwa kyakutunda ttaka lyange kati nno waakiri sigenda kulitunda sente zaabwe kesizikutte era singa mazije mukuno okunjira okunyigiriza nandibadde nandizikuwadde babadde bagenda kuwa esente mmeka miliyoni 3 obadde obasalirako kyenkana ki kyonna ekibanja otunda kyonna kale mwana gwe nkutadde okwate ettaka lino lyonna nga bwe lyenkana olitunde miliyoni 3 zokka kubanga ze bansabye okugenda okuba ekyeyo byonna okunkolerako naye ng'oli musiru mbuuza bubuuzi oli musiru owa bakitaabo ne basenga bammwe nga tebantundiranga muno nga tebantundanga tebazimpadde sente ye lwaki tokiva bwakaana olwana kebajala onfuukira engolo tebasende tebazimpadde obukadde 3 kati nze ngenda kukola kaakane lwaki obagambye badduke bwempamatise mu muwogo lwaki obagambye badduke nkugambye bakwekaze bwekazi ne balowooza musambwa mukadde kati gwe kyengenda okwekolera kankwesonyiwe nkutadde mu mikono gya Katonda yabaakunkwatira yabaakunnamulira akumpeera ekikugwanira ekyalo kyonna olowooza kiyinja kuwulira kitanga ki bagamba bannange kati abantu bakyalo ogenda bebagamba nkugambye sikutunze kati bantu boogere bamanye nti muwala wa gundi mubbi naye ng'okola n'amaanyi okulaba nga ontunda ate nesa nekugamba nti essimu oli yamukubira n'oli namukubira mpaka lwamuwadde ono kwe kujja siritunze kati gwe nkwesonyiwe nze nkulekedde Katonda nkulekedde Katonda kuba kati nkooyo okunenengana naawe omuntu n'obuulirira omuntu ng'omuntu takola ki omuntu tawulira ate bijjemu obudde ku byokutawulira n'oyagala okunkola ekivve ekikinga ebivve byonna bw'otyo bw'osaddewo okukola nedda Mzee Kagaati kyamazima kibeerewo ekiti Katonda agenda kunnamulira ala Mzee Kagaati leka kunfuula muya kiki esente tebazimpadde era oli kayaaye kennyini ak'ebbaluwa kati omanyi oli kayaaye kennyini Mzee Kagaati poloti agitunda sente meka sirina wano poloti gyentunda tommanyira kati ettaka ly'abaana bange tekuli liryo bwe ndibagabira balikuwa ndisaagala bintu byakummanyira kwinna oli buzzukulu wano naye weefuula omwana otandise n'okusala eby'omu nnyumba eno olabira ddala nga bikukwatako ddayo eki otuuke n'ottunda ettaka lyange ettaka ly'abaana abantu banadduukirira kale Mukama Katonda agenda kunkolerako nje mmanyi ejja kukulamula kati ate olagawa ntwala bino ku kiyungu wali okomawo ntwala bino ku kiyungu naye Mukama agenda kumpeera empeera ekugwanira amiina kuba nze nkooyo okwenyoolanyoola naawe kitwala mu linnya lya Yesu kitwale sikiraba omanyi nti omuganda agamba eriiso ly'omukulu addugala we walaba neba nesimanya babino byakika omanyi omusajja okulanga akakwata omuvambatika abala mubuka kyokka amazima gali nti omusajja alina ettaka ddene poloti yokka bagiramuzaako katono nga bukadde 3 kyokka zibadde bagenda kumpa bukadde 3 mu ttaka eddamba
n'omusajja nguddemu kati nze kanvuddemu ngenda kuddukira wasire Queen kyokati njagala genda bweru nkole era okyali awo olukupya kati muze nedda kati jangu tubyogere kyokwenenya ate oli awo olukupya amanyi oli mukulu okupya sikyo kati Queen oli mukulu okupya si bwe buli olina abadde ava wano ani ono oby'ettaka bwebiri eby'ettaka ebiba ebi ebyo tombuulira oli gye bakuyita ow'ettaka tonyumita byonna mbimanyi tonyumita omwana noweefuulira ddala kiwagiwa totegeerekeka gwe togambwako gwe totereera Queen Mzee tugenda kulya kyekyeggulu kyagala tonfumbira kubadde oyagala okutandika okunsujja ku makubo tonfumbira Queen kuba kati oyinza n'okumpa obutwa kyokka n'olaba owedde ekanzu eyirise n'otangamba gitunga tofaayo leero n'okugoba sikugobye oluwadde mba okugenda yonna gy'oyagala nze sirina muteera ne bwe neetoolola gw'omanyi kati Mzee Kagaati mukama agenda kulamula nedda juzi kati enkya eggulo twalimye bwe tuti nenkya tugenda keera tulime tuti bwana leero mbadde njagala yitayo eggulo Justin meerimeko olime lyani wano waffe wano tewakyali wammwe wano tewakyali wammwe manyi mukama agenda kuwa empeera ekugwanira amiina kugwanira kuba kakati naye kambuze onsabira mikisa nsabira bikolimu nte tulondako kimu teberedde amafuta muntadde kati amafuta muntadde nsaba kyala kikaaki okusinziira ku bintu ebirungi byonkoledde olwaleero ngenda owamatuka muwogo nga nkulaba olina abasajja Mzee Kagaati nawe sirika bane bagenda bitegeera bannange ngenda kuswala ku kyalo kino era ono omwana Antonio bw'akomawo ngenda musaba essimu nkubire ne bakitaabu nabo bategeere ekika ky'akantu akaana ke baalyala sabo abantu asinga bagenda kusekera obwange busobola okuguza omuntu ettaka tobala abantu saizi yange asobola okuguza omuntu ettaka era bagenda gamba oli muzeeyi kati otandise okusala ebigambo obwongo butandise okuno nde sirina muteeru ku ekyo leka mbategeezeeko bamanye nti engeri gye banjalira otwana otumpi kati n'amagezi obwongo kaafuna ddala obwongo nga bumpi otuuka okutunda ekibanja kino kyonna yeeka 34 miliyoni 3 otandika okulawa ojja okutunda wano miliyoni mmeka balabye ddala omwana waabwe nga bwategeere mu buntu obulungi kyembadde nsaba twayita bantu tubimalirize byaffe babiri sinabyemaliriza naawe tekoyo okuteesa naawe kubanga nteesa naawe naye ntegeera yeerabika ebadde yalujjulungu entegeerayo balabika abaana bakola ensobi ne bajja ne bakuyiwamu ne bagiyiwamu amazzi n'egyabulukuka kati okutegeera olabika olinawo ddala ettaka ekyamazima nga bwe mbadde mbikuliiriddemu nga bwe mbadde mbikugambye naye era nga wotusangiriza sente tebazimpadde tewali muteeru muntu mukulu nkakase ntya nti tebaakomewo nkakase ntya nti wano tebadde tebajja kudda tatakuba mulanga neesiga andi sikulinaako mutaawaana wabula mukama katonda akunsasulira ekyo ekikugamba kuba abasajja abo mbalabye ono abala obupapula si lwakuwa amatuka muwogo wansi eyo naye ate naawe olambuka obadde okimanyiko lwaki obadde weekwase muwogo ate nde bwentyo nakugambye ngenda mu lumonde nga gyendaga mmanyiyo lwensonga nti nkumanya entegeerayo lulisyagamba nti ngenda mu lumonde n'ogenda n'opama malagala gange kibwe wakole kati nabyo byogede tatakundyawulira kati kakati nkole ntya kati ekirungi nabadde nina okugamba ate n'ekirala sigwa nkolera ku byentambula gyange lino ettaka lyonna kwenkolera emirimu gyange ettaka lino lyange bwe nalingula wano tewaali waani kyakuyita tewalinawo kakati otandise okumpeera wano ebiragiro kale nze nkusabidde mukama akumpeera ekikugwanira bwe kyolaba ekikujyamu kuba kati sigenda nkukolere ki mu bulungi mbuulira ekanzu eyo ngenda gitunga ddi
Ombulire tugenda kulya kyekyegulo, ombulire nkya tugenda kukola lumonde oba kulima mu muwogo. Ebintu bisobola okugira naye abantu tobagamba. Ebyo byesonyiwe. Ngenda kuswala Mzee Kagaati. Kasita n'ono senga wamwe Nasolo yazaala abaana agenda kumpeereza abaana bagenda okunnyamba kwana emirimu. Bwe tofaayo kati ne bw'onoonya gy'ofumbira ewalala. Ate kati gwe nkyakugambako. Bw'okyagambwako. Sente tebazimpadde. Gwe ng'omuntu omukulu olemeddeko. Ababadde balina ezikuwa bafudde. Bagenze! Abo basiru tebalina magezi. Amagezi g'amampi gakuvuddemu mu mutwe. Kati Mzee Kagaati. Nkakasente nkwesiga ntya nti togenda kubakubira amasimu kujja ku. Kati kyanga oganye okumpulira mu buntu bulijjo weekubira endulu ngenda kwekubira endulu. Oyagala abantu bagambe ku kyalo nti ndi mubbi. Oyagala bagambe nti nze nalesaba basajja. Ate nga toli mubbi bambi. Siri mubbi ababbi nkyeka nfaanana bafaanane. Kale toli kabbi. Kati olemedde okumpulira nze kanekubira omulanga kati ongoba essaawa eno ngoba ngenda kuddamu. Ekyo ne bw'ogenda ng'obuuja buli muntu ku kitundu guno ng'omubuuja singa okwata omuntu abadde agezaako okutundira mu ttaka lyo ky'omukolera sikyubira nti kwenna wayinza obbaawo omuntu awagira omuntu afaananaolaba eyo musajja olaba kati kyakaba ate lwaki naawe ontunuulira Chile kama balambudde ne balambula ettaka obe nasoma nabo. Bate baagala kumpa ku ssente kugenda wali kugula. Kye nagambye ntegeerayo yabiddulungu. Ogenda n'oyogera ebintu ate n'obiwamu ettaka. Omaze okwogera amazima ate n'otandika okuleeta ate ebyobulimba. Ebiragira ddala nti kwenna bannange. Era nje bw'olaba ntudde ku bbomu wano. Kanti gwe ntudde ku bbomu. Mzee Kagaati sigenda sula bwerunga kiki. Sawa yonna ogenda kumbwatukira wano. Kommalewo bumazi. Banaga ttaka siritunze. Naye ng'obadde ogezaako kukola ki? Kwenna obadde ogezaako kukola ki? Balambuza. B'olambudde balagye naye mbadde nkugambye. B'olambudde bagende mu ggulu. Nkugambye Mzee Kagaati wanyima ku poloti y'oku. Kati nkwesiga ennyo bagenze mu ggulu. Bw'obadde olambudde ettaka lya Kagaati bagenze mu ggulu tebagenda kudda. Nze nkukwasizza Mukama. Nedda. Ngenda kwekubira omulala. Amagima ddala. Nyina bakojja, nyina basenga, nyina bakizibwe. Mzee Kagaati akyakumbukuzi. Manne ekyamazima ettaka. Kati kiki? Obadde ogende kati oyagala ki? Genda oba ogenda. Ngenda kwekubira omulanga bajje banonda ate siri mulekwa banonda wano ku street ku nyumba yesewo. Mpayiriza tamu. Wano totawana na kwekubira katale kabanakulonda. Nyina bakojja. Genda ddala eri ku sukuuti erigenda bagamba simanyi bakasitoma banno gye babeera abalina endowoozayo. Genda ddala ku sukuuti obeereeyo. Obalinda okujja okunonya wano ewange. Siwulira bibyo. Ng'ogenda kwita ku simu yaffe noti 7 otubuulire. It's okay bwavu bubadde bunuma nga nali njagala kutundako. Oba byakika bibiri nnyemu. Ate nange ssente bazimpadde. Agenza otugwamu nga sizikoze eki? Sizikutte. Kati kitegeeza simutunze. Wamasi bwe kiri. Sebo abanyabo gwe kuba simu otubuulire. Oba oli mubende, oba oli lakayo, oba oli kalangala gwomu. Wamma bw'oba okubye essimu mbuulire oyinza kukolera ki omuntu afaanana ng'ono. Omuntu abadde agezaako okutundira mu ttaka lyo oba ettaka lyammwe. Oyinza mukolera ki? Esimu vira TV mukwano gwange tusobole okukwatagana oba giri kumpi gikandeze tusobole okukwatagana nenze sagala bintu byakumbaza kwa sente zesizikutte noti 7 tukube esimu atubulire ali ku simu. Halo wanji tukutte wanji muwale oli oti abanayo oli kabbi mala ogambye otya muwala akaana kabbi ako kagobe bugobi. Sidi katodda mu bantu. Wamma weebale muwala wange weebalire. Ali ku simu halo noti 7 banaye mung'ambe kambi kapi. Abi nfaanana bafaanane. Ali ku simu halo. Hello? Wanji nyamu. Ndide mutaka lyange. Wekale tuwele. Wamma kale. Akaana kabbi ako kagobe bugobi. Kabbi kagobe. Nyabo yawula kabbi. Musigika. Nusagala muntu akomuko mubatu mukabo. Wamma weebale muwala wange. Weebale nnyo weebaleke.
nabo bakira abantu oli kakumpanya ddala naye nze nkukwatidde oli Hello. akumpere kugwa Wanji. Hello? Wanji nyabo. Hello? Wanji mukwano. Bannange akakabbi. kabbi bubbi kano Bannange akakana kabbi kakwatira ennyondo. oyinza kakolya kinka okakwatira nnyondo Bannange kakwatira ennyondo kabbi okakube ku mutwe. kale Mama gwani ampate. kirika ndisaagala kumanyira abantu omuntu n'omubuulira ng'era tayiga oli akugambako ate era okyanonodoolekano Ariko simu halo wama anko. Hello? Wanji yaba kazinga mu misinzo. wammalagera mwanange Hello? Wanji nyabo. Hello, kuherezo. nkale muwala naawe weebale kulaba Akakawala wamaka. Bitaka kuwa obutwa n'ofiira mu nnyumba. bw'ogambye muwala bw'oba gwe okakolera ki Nkakola kutulizwa kayinza kumpali obutwa. mwanange weebale kundabula gwe paakinga ebintu kale mwanange mukama akumpeera omukisa gwe paakinga ebintu omwana kyaŋŋamba kyaliba ekituufu Wabasawa banyabo abanamukisa basemba y'abatano mumbuli. Hello. Wanji sabo. mutuuka ekiiko omuntu ng'akantu kandise Wanji. Wabulako kyenkakolera. Kyenkakolera oba kasalirako poloti yako ne katunda ekyako. Okakolera ki? Nkasalirako poloti yako ne katunda eyako kubanga bw'oba okaleka okagenda kukutundira mu ttaka lyo wenna. Kaakati kano tekali ku mugabo gwange. Mbadde bakaweko ku mugabo kagenda bweru kweyija tekalina ntandikwa. Bakitaabe baako bwe naaba mmaze okugabira bakitaabe banaakawa sinze nina okuttaka lyange kati jjajja omuleka abeere ku kyalo ng'abonaabona w'omusalirako osinga n'omuwaako ky'omuwaddeko ate ng'abadde alitunda lyonna atambula agende anti kati muweeko ky'omuwaddeko asaleko akuviiri agabaneko omugabo gwe kuba kati ali awo baamugamba yeggwe omwami we kuva mu buto ogende omufumbire kuba ndaba amafuta gakwatagana muba mumakiŋŋana Nati musanvu nati mulwenda asatu ama mumbulire nze siri mubbi. Wabula. Ali ku simu halo. gwe toli mubbi Bana n'abafaananyi. Hello. toli mubbi ndongo yuba mubivuga nkatuuma adongo Ali ku simu halo. ate kantu gwe walibeera ennanga Tebaleko nnyabo. Ali ku simu halo. Hello. Bannange tetukuulira mukwano oli ludda wa wansi wa kinya. Wanji? wamma gyakoddemu okube Yakoddemu okube katugwakyono katufune ono omulala Noti musanvu noti mulwenda asatu abali kwazaamu bannange tubaaniriza nnyo. Mukwano gwange gwe bw'oba tonnakitegeera ng'oli wa neiba ky'oba mmanya nnyiga. wamma yogerako nafaalo Wanji? Oba alani ajatulaba. balani alaba mipiira muleke Hello? mu budde bwakulaba sports highlights Manchester omwana muleke Bamugobe. bamugoba bamugobako ekiro wamatuka ebigambo Kuli kyekikuntana mukukora. Wabisaba bannyabo. wamma alaniraba emipiira gyo budde bwaleza Wanji? budde bwaleza Ezo mmeka. Hello. Halo? Tebaleko nnyabo. Tebaleko. Alani ali ludda wa banne. Pita wali. Nambye tebaleko sio. bebakoze ekiro bakutumye tunda ettaka lyange Kati bannange ati ebyenneerabira tatobirizijukiza. alani wamma toyomba najjoba Mzee Kagaati. alo Mzee. owange alo Ayogera mpola. mwanange linnya ku kyokolo ofune nakiwaaka walaga Alo? ekyokolo akaali wansi Hello. Bonna obadde ali wansi. eddoboozi mpya liri wansi olwaki tebamuzizika ekyokolo n'alinnya nakiwaaka n'akola ati anti talisa okusirwala kalabe Mzee Kagaati. yenkola kiwa Mzee Kagaati. kiki Omutima omulungi. Siriddamu. ate gwoyiga singa wali otegeera omanye emirundi gye nkutuuliddwa kkonnyonnyola nenjogera naawe nga toyiga
ndolowooza nkyakowa naawe gwe nkukwasizza mukama kati Mzee Kagaati wootuukidde okwagala okuntundira mu ttaka eryange nkukwasizza ssaabasajja w'abassaabasajja ajja kukulamula nyini ttaka kino nyini byapa byali nettaka kwentudde kuba kati ndabira ddala omwana omutumbaavu omusirusiru omugwenufu atalowooza atajjukira ndijjajjaawo kwinna ani gwayita omutumbaavu nze kimanyi tinyinza n'okujjamu omumiro obata buli omu akanya kimu simanya akakwala kabbi nga nawe ompolereza okimanyi tinyinza siniswala kwogera gye nvudde ekyalamu nalayira paana abawaana bamaama nze sibagaana abawaana bataata nze sibagaana nze naye abange bansuulaawo olwazaala ne bandekaawo nakula nejjajja azaala maama ye yangema musaayi gwa yesu nzeera okukula kisa kya mukama gwe mmanyiye taata gwe mmanyiye maama azala nakuza walalalala abantu bazaala ne basuulaawo azala nakuza namusuna nga yaluma abaana azala nakuza obuwere bwaluma nze ziri wakatagula byalayisi nekirya dyo bakimugika okwebaza kibeera kyankizo kibeera kyankizo nze bwe nzijukira akayinja n'ekkobe nenzijukira obukupa n'omugoyo twalya mugulu ng'akirako eddaame ng'embuuza zakwata ttenda weebale weebale ambala ebintu nze leero naze kwebaza azala nakuza walalalala abantu bazaala ne basuulaawo azala nakuza namusuna nga yaluma abaana azala nakuza obuwere bwaluma nze walalalala katonda yamanyi okubeerawo kwaffe yamanyi amagenda gaffe singa abantu bebagaba future singa nze nafiira mu bombo gwate nze yajjira mu nnyanja gangambe nti nandivunza oba naye mukama oli w'amaanyi gwakyusa ebyafaayo byaffe wasitula eyali anyomebwa n'omukasuka ku mmeeza n'abalangira walala azala nakuza walalalala abantu bazaala ne basuulaawo azala nakuza namusuna nga yaluma abaana azala nakuza